Yes, balaba Celeb Jazz Shamim Malinde omubaka omukyalo wa Kampala district addako 221 ku ticket ya People Power oba National Unity Platform akabonero manvuuli ne munnamateeka wa People Power munnamateeka wa Kyagulanyi munnamateeka wabo abanyigirizibwa nga nkolera ku Malinde and Company Advocates nsanyuse okuba nammwe olwaleero. Waliwo abagamba nti byonna by'ozookola naddala nga oli kumpi ne Kyagulanyi ng'obadde na kigendererwa kyakumanyibwa omale ojje weesimbewo. Ensonga eyo si ntuufu olw'ensonga nti abantu bangi mu Uganda ne mu Kampala bayayanira okufuna ku bakulembeze ababalazeeko ebikolwa ebiraga nti babalumirirwa. Ekyo kyenkoze nti nzize okuweereza bannakampala okugaziya obuweereza bwe mbadde nkola olwedde mu kubakolera emisango ku bwereere. Kiteekinga sacrifice y'amaanyi nnyo okwewaayo looya yenna eyasoma abateeka ng'omusango gumu asobola okufunako obukadde 2 oba 10 ye n'aguwoleza obwereere n'aweza emisango bwe gityo 3 oba 4 Justin ng'ayagala ekifo ky'omubaka wa Parliament kimu ojja kwekanga nga bannamateeka bangi nnyo ajja kugamba abamu nti politics nyinza obutamuyingira nsigale nkole ssente zange eno. So profession eyaligo oba n'emirimu emirala gyonna bannaffe gye bakola omuntu asobola okufuniramu ssente naye kino bakiyita buweereza. Wesacrificinga oyamba abantu obaweereze naye ng'obalaze ku example. Nze kyenkoze kwe kubalaga example nti sinnayingira Parliament naye mbakoledde ate nja kusigala nga mbakolera ate era mbadde mbakolera ne bwe nali sinnaba kujja wa Kyagulanyi kuba ne Kyagulanyi okundaba okuyingira mu People Power okuweereza already nali mpolereza abantu ku bwereere abatalina mu political circles. Kati political circle nagattako ngatte nga nabo balabye nti nsobola okuyamba abantu ku bwereere. Nze ntunuulidde service delivery ne package gye tulese nga Kyagulanyi generation. Tutuze ne generation y'obukulembeze obupya ne package yaffe empya nnyo tebangawo. So package gye tulese eyo gye ngenda okutambulirako era gye ntambulirako eri unique tefaanagana na bukulembeze bubaddewo. So eyo package gye tugenda okubeera nga tutambula nayo era gye ngenda okubeera nga nteeka wakati ekyo kinfulo ow'enkizo oba ew'enjawulo okuba nti nzijidde mu mugendo oguliko ogwa generation ya Kyagulanyi ate ogulina ensabika y'ebyobufuzi empya ebyobufuzi ebyokuwa results abantu oba okukolako ebirabika then bannayuganda ne balyoka basalawo ffeffe nnyini tukimanyi era naawe okimanyi n'abandi abakimanyi. Mukulembeze ekiwano yali yeewaddeyo n'afiirwa emirimu gye gyonna olw'okulumirirwa abantu. Omubaka Kyagulanyi sentamu example emu ku zisoose n'agamba nti nze yadde omulimu gwange kwe nakulira kwe nasomera kwe nagaggawalira naye sijja gubeerako olw'abantu ne yeewaayo. Ekyo Shamim Malinde kyenkoze ti ofiisi yange nsoose n'engiteekebwa ne ngamba nti nja gikola naye kansoosowaze nnyo emisango gy'okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Ekyo bakiyita sacrifice tekiri common. Bantu si bangi nnyo abasobola okugamba nti nno bajja kusacrificinga okusobola okubeera nga bakulembera abantu. So ensonga eyo bwetyo bweyimiridde. Omukugu mugenda ovuganya naye mu lwokaano naye yaliko twamulabangako eyo mu kisinde kya People Power wabula ate kati kemwaleese ekibiina ekumanyise ng'akyuka naye n'asuulawo ate najja eno n'afuna kaati osobola okumulekera n'omuleka mu lwokaano. Anti kati ffe bannakampala kye bagenda okutulira egenda kuba manvuuli akabonero manvuuli gwe bw'otuuka ku manvuuli abacandidates abanabeera basoosowaliziddwamu nga bayiseemu be bagenda okuteekebwa mu ki be bagenda okuteekebwa ku manvuuli era bw'ogenda okutiikinga tetugenda kusingolinga mannya kubanga Uganda egenda kuba n'abakulembeze abasukka ne mu meka over 500 gundi leaders across the country. So tetusobola kubeera ng'ensonga tuginafuya nnyo ne tusingolinga omuntu omu wate nti tudiscussinga omuntu wala tudiscussinga ensonga ez'affectinga Uganda yonna. Ensonga ez'affectinga Uganda tezigenda kukolebwa muntu omu oba ez'affectinga Kampala zigenda kukolebwa team of leaders abakkiririza mu idea efaanagana abakkiririza mu solutions ezifaanagana abakkiririza mu manifesto efaanagana. Ekyo manvuuli yegenda okukikola era kye tubagamba. Ronald Mayinji okoma uji yali yanoba oza tabeeripyeko kufuna waayitira. Tetugenda kumulamula abantu be bagenda okumulamula ate si yekka abantu bagenda kulamula abantu bangi kubanga waliwo n'abataligamba nti basoose kugenda nga mwebali naye ng'abantu basobola okubeera mulira. So kyekyo kyo si kyaffe kugoba muntu
oba kumulamula ekyo tukirekera abantu nti ebikolwa bye biba bigenda okumukola ki okumweyimirira. Abasajja bangi balabye ng'oli mumalirivu naye tebakuwulirangako ng'ogamba nti oba Shamimu mufumbo oba muzadde babeere n'essuubi oba tewakyali. Saagala abeera na ssuubi kuba saagala gaba ssuubi lya mpewo kubanga ono Shamim Malinde wali ye takola ki tanoonya si kugamba nti nnoonya naye ensonga z'obufumbo bwange n'ebisigadde essaawa yabyo entuufu eneeba etuuse byo byetaaga puroguramu nnamba mujja kumpa essaawa nnamba nzije mbannyonnyole kimu ku kimu. Bw'obaka kibo wa full figure kyeyavuddeyo naye mukulaba vaayo bonna naddala basereebu abeegatta ku NUP. Mugamba nti alina eddembe lye. Eno system gye tuli naffe eyakyagulanya ejja mu 2021 yakulekera abantu ddembe lyabwe kuba omuntu buli omusiba obwo ng'alime kwogera kyalowooza ate kikugira okubaako byotegeera so kirungi buli muntu n'ayogera buli muntu bw'ayogera tutegeera entegeera ye n'endowooza ye bwe mubaamu ebyamagezi tubijjamu ne tubikolako bwe buba nga ndowooza ye nga teyeetaaga kutwalira tugirekaawo so tumugamba nti alina eddembe okusigala nga expressinga nga bw'alowoozezza naye alina okumanya nti endowooza ye eyinza obutafaanagana ndowooza ya mulala ate si buli ndowooza ye nti yebeera entuufu eyinza okuba endowooza naye nga ntuufu oba nga nkyamu. Siibula omulabi wa Celeb Jazz abalabi ba Celeb Jazz ono Shamim Malinde omubaka owa Kampala district omukyala alinza okulayira 2021 Kyagulanyi generation mulonde change mulonde manvuli mulonde umbrella mulonde Kyagulanyi ku ntikko waggulu. Twagala Uganda ekyuse twagala kye tuyita substantial politics than formal politics twagala obukulembeze obuli solution oriented obukendeeza ku kwogera era kye tubaleetera mu 2021 ate twagala abantu abayinako kye bali okubeera abo mugaso eri abo abantu bemusingako mu communities wonna we muwangaalira.